abewaffe nze omukeze nga mwebase nnyo ensibuko y'obwavu tulo twakunkya buno obukedde akyali mutulo nze nkunenya nnyo onookola otya ensinga egende kuba akawenge tuyiyayiya oli omuweebasa ofuluuta ku nkya bw'ofunayo 10 n'obanga omugadde alina loole mukazi w'omukulu yalaba togenda n'akuvaako kati ali mu nju ye negguledi ye tokyagisanga odde olimba mbu omukyala yannema asusse ejjoogo kanjira mbeererawo saaba kumanyi bakkongoola buli omu waakola ng'alaga munne eryasse kiyombekedde lye erisigadde okuyitibwanga basajja bannange mwebale nnyo kufuna endowooza lino ebbuba essikire eryali liganye ensi eno okuvaawo okuva lemwakkiriza abakazi nabo bapakaseeko tekyali yaswaza mpozi bbaawe nga wamuba nnyo neewuunya juuzi twali ku ttuwa eyeeyo mu byalo nga buli wentunula abakazi abamyuse be bavaayo nasooka nempakana nti oba oli awo bano basuubuzi bakyala ba mu Kampala ekibatutte kusuubula nva bambala bannange naawe n'olaba nti ensi ekyuka bw'ebeera embaga buli bw'odda n'olaba ebimyaso engoye z'ebbeeyi be bazimanya buli lwe zijja banjogeza ebigambo byensirikidde nga nti maaya nali ntamiddwayo ekyentambaala ze mwesibyanga ng'olyalunyanyuula n'aluzinga n'olaba omuyondo kati mwakyusaamu bwe kiba kikalubya okiweweeza n'ogikuba sitakiweweesi bobeera wa mulembe olaba nekadi akabyammange ngali mbufumbo kati tokyagiraba mwesiibira mu zina ezikyala mukole bannange mwetuuseeko buli kye muyoya abaami baleero balina ebibasumbuwa lutoto la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  bimuli bya mmeeza bwe munyirira tuba mirembe la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  ne bwe mbasiganze bwe nkulabako nfuna emirembe eno ensi bwekyuka bwe kyanyingira mu mutwe nawulira nga kyakyewunya nnyo bukakkata nenkiwandika mu kitabo kyange kwe kujja nenyimba oluyimba lw'ebukakkata naye nga sirinnyangayo oluyimba olwo ndudde duyimba oluyimba luno nalufulumya mu mwaka 1983 nina bannange bwe nali nabo mu ssomero ly'emulajje bandabanga nga nina kati omu bamuyita Joseph Kiwanuka nampita jangu tubeereko naawe mu gurupu yaffe okutuukawo gurupu ekuŋŋaanye bagitanga Mulajje Youth Club Youth Club mu mbeera zange nali nabajja David Ongo naye nga bifu nga byonooneka akanange lwe nagikwatako ne mugamba father nange ndagiriramu naye siyinza kantu kuwerabira kantu keyandagirira okusooka kano osooka kukwata nnamba emu n'okuba 3 ezo waya zitekubanga zifaanana amaloboozi wotegerera nti nkyamu owulidde ng'efaanana eddoboozi bw'omalayo okwata wano namba 2 n'ennasi ng'eno ye tuning eno bwe navaawo anti twakola gurupu ey'akadongo kamu eyaleeta ekirowoozo yali Pawulo Ddamulira oyo neetaba naye waaliwo ebivulu bya leediyo Uganda nga buli mwaka kibeera ekivulu eki kimu nagenda nekyetabamu emirundi eki kantabe era omuntu eyasooka okuntwala e Nairobi yali Mr. Segamwenge kubanga bwe namuyimbiramu
n'asanyuka nnyo n'agamba oluyimba lunze nja kutwala e Nairobi gitanga Phonogram yali mu industry area mu kampuni ya Phonogram mwenkwatira oluyimba lwange olwasooka gitanga Najjemba bannange mwena abooluganda abatabaaza ab'edda emizimu gy'obwajjajja bannange mbadaagira mbalabidde omukadde anzaala Filomera mujje mumperekere muntuuse eri mwana munnange gwe ndowooza yewe Najjemba oluyimba lwali lumpi abantu tebamanyi lwaki ennyimba z'akadongo kamu zaawanvuwa etaye Paulo bali twayita bayite era olukuŋŋaano lwasooka lwali ku ssaawa ya Queen awo ewaali emiti egyakalitungo asooka kuba gita eno nkalu nga teriiko masannyalaze era erinnya ly'akadongo kamu balitutuumira Kasanje abakirabo tubeebaza okubeera nti bwe basuubiza batuukiriza ate balina poloti kuvira ddala ku mufuna mpola kuvira ddala ku $1,200,000 okutuukira ddala ku ssente zoyinza okulowoozaako ate balina n'essomero Piers Primary School ate balina n'ekirabo Soccer Academy kakati mu mbeera eyo yonna beekwate mu batwalira abaana Piers Primary School esangibwawo Buwambo mu kibuga awo wakati oba otwala omwana agenda asome ku nsimbi ate yatugambye nti balina ne basare balina basare okutandikira ddala ku $10,000 okutuukira ddala ku nsimbi zoyinza okulowoozaako bannaffe ba Piers Primary School kale twekwata kirabo mu buli nsonga asobole okukulaakulanya olulimi lwa Ssaabasajja. Okay kale baganda bange tukyali ne mukadde waffe Muzeeyi Matiya Kakumirizi omu ku batandisi b'akadongo kamu be bamu ku batono abatandika ensiike y'akadongo kamu oba abaasookawo betukyalina so tugenda koma mu session endala Muzeeyi Kakumirizi abadde atunyumiza obulamu obw'emabega obw'obuto bwe ajjirira atya ayingira ekisa kya entertainment atulaze tetunayogera ku ndongo kati olwo tugenda mu session ey'endongo olwo n'engendo za Muzeeyi Matiya Kakumirizi kubanga y'omu ku bantu eneekakasa nti baatambula ensi eno kata bagimaleyo agamba Europe ndowooza ensi zino ezitondeddwawo oluvannyuma ndowooza omukago gwa Soviet Union nga guweddewo gy'atanagenda kale Muzeeyi Matiya Kakumirizi tukomye ku lugendo lw'ebukakata kati tusooke tuveeyo tusooke tudde ku lugendo lwa music Muzeeyi Kakumirizi otandika ddi okuyimba otandikirawa otandika otya ani yakusikiriza ewaawo abansikiriza bangi naye waliwo omwana eyansikiriza teyali Muganda yali Muteeso naye ng'abeera ewaffe naye ng'akuba giyita ku kyalo yanneewunyisa anyway tulina gita yaffe saba ompeerezeeko ku gita Muzeeyi Kakumirizi agenda atusuniramuko tusobole okutegeera Kakumirizi gwe twogerako omuyimbi tuwulire Kakumirizi yaliwa nsunemu oye oluyimba lwo lwonna siteera kunyumya nze n'entamatama byendabako Katonda yantondeera mukakasa leka nsime emboozi abalimu empewo ebaggwemu anti newembeera akawaka ebugo mukwano gw'abangi nze nsunye enkobo olwaleero mbalojjere ku nju ze tupangisa ennaku yansanga ey'obupangisa neekamala Kampala ne mubuna nsenguka wano nsenga wali nava mu kyalo ng'era ndimu essanyu eryo obuzibe Kampala nga mwesunga okukamala
nasookera wa jjajja yali asula emulago nensinziira awo neneka nfuna akalimu bwe nafuna ssente nange nenfuna akazigo gwe wamma nenkyakala ngaakubye embaga akazigo ke nafuna akaalimu empewo enyogoga ngate ne byebikkwa sinnabifuna ng'ate mu ttuntu sikabeeramu olw'omusana mwalimu ebbugumu eryantuyanya n'entonya lumu nali ndi omu ekiro neebase ne mpulira nga bakuba oluggi olw'omupangisa na papa bannange olw'okuba nali ntidde ennyo ate n'omulyango kwaliko gumu obudde bwe bwakyasa basiibula nenzirayo ewa jjajja gye nava neneka nfuna awalala nga bw'omanyi naawe ebyopangisa weebeera mu nnaku y'ekisajja naguma nfuna omuzigo naye ate gwansobera nnyo saafunamu ddembe weewaawo obusente bwonnali nfunye era natuulanga n'enkubaganyamu mmeeme n'endowoozaamu eby'obwenyufu tyoba nnyini nnyumba gye nasookayo yakolima ndabye n'ebisiraani ebingoberera naye bwe neebuuza ku bapangisa abalala nabo ng'ennaku yaabwe tugifaananya era bwe bannyumiza nange nenfuna amaddu mbiteeke mu bbanga osanga tufuna obwogerero si bannyini nnyumba bokka be nnina okwogerako naye ne bannaffe bwe tupangisa bwe nanywa emboozi sijja kwawula gw'osalawo oba nnyini nnyumba oba mupangisa bwenkoonye ogenda n'olaba ennyumba bagizimba ng'esikiriza naye nkubaawo egyo oluba okutonya ng'etiiriika nannyini nnyumba bw'omugamba kakweddira sasula 5 nja kugikola sebone bw'osasula abantu bakuno akukuba akalimi naleka ng'era tekoleddwa ennyumba mwe tusula zitudaaganya naye nga bannyinizo zibaweereza ennyumba mwe tusula zitudaaganya naye nga bannyinizo zibaweereza abapangisa abamu bemulaba batunda emyenge ennyumba n'ebbaala nga tobyawula mubeeramu bangi aboogera agagamba agazito ababeera erudda mmwe muswaluka n'omunywa omwenge nga bw'atabaho waddembe olufuluma ebweru ye wasanga wakyama abamu nnoomu abo mulimu abanywa obwettinko bwe gusukkirira n'abuza embuga ebyo nnyini nnyumba tabifaanako naddala bw'abeera ng'alina ewuwe gy'abeera oyo lwalabika omanya bumanye kimuleese azaagala buli bw'oba gwezibuze ng'ovaamu ezimu ziba nnyungi n'ogiyonja nga weeyagala naye ate n'osanga ezitayonjeka wabula bannaffe kye batamanya omuntu ku nsi guno buli omu alina empisa ye bwe bazimba ennyumba ebisenge ebibaaba yansobo ebikolebwa erudda tebikwekebwa nalina munnange kunju kwensulanga mu buulu ate nga n'erudda wali yeggwala nga bw'omanya abakyala balina ensonyi naye nga bw'abeera n'omulenzi we ziggwawo bwe yakyazanga noono n'afuna nga nfuluma bweru nziruka embaga kale nali nzadde obwana n'enfuna w'embusa naye nga n'oluusi bujjo kundaba ennyumba mwe tusula zitudaaganya naye nga bannyinizo zibaweereza ennyumba mwe tusula zitudaaganya naye nga bannyinizo zibaweereza omuteesi w'etteeka liteeka naye kimusuula emanju gy'afuluma temufaanana waliwo amakulu ag'obuyumba bwetoyambisa okw'emmanju buli omu gy'akiika mu mirembe gye ne bwali baani ne bwali bw'omulungi tumanyi nti ennyumba yaffe eyo yo teyeewalwa buyumba bw'emmanju obusinga buba bwankwekwe okuba ennyindo obula kudduka waliwo n'obulala obwalampirwa ku madaala ate nga bw'obeeyo ensi ekulembera naye abazimba amayumba gano getupangisa bagitwala ng'ekirasaanira fuuti ez'etteeka basima 2 wansi n'ebo bannaffe asimawo 3
n'alyoka abateeka ku ddala kwe muwalampira ebbali ekintu ne kibiririra. Ensowe yakulira ekyaggwe n'ebutambala ogisanga awo wawagiri ebbino. Abalina obulungi olukeyambisa ng'asibawo kuba bakabbirira ne besonseka. Ennyumba mwe tusula zitudaaganya naye nga bannyinizo zibaweereza. Abaafuna poloti ne mwezimbira muli bulungi naye mbasaba mukyuse empisa. Lwaki mutuzimbira ennyumba zetupangisa ne mutasaako wetunaabira? Abantu mu ttuntu ne badaaga we banaabira ne balinda kiro essaawa nga 2. Ate ne ku nnyumba kwe banaabira amazzi nago ne gaalaala endwadde n'ekula. Ate nga toyogera eri bapangisa. Abedda balugero kusula kweguya. Wuliriza bino ate olaba ennaku gye tusulamu. Bw'oba oli mu nnyumba ey'ewooteredde entende munno naawujja evvumbe ly'ennyama. Ono bw'ayokya enkejje ate oli n'akoleeza eddagala n'owulira ennyumba bwewunya. Liba terinnaka ebyenda ne bireeta olwayo ate n'abeerudda nabo ne basiika mukeneya. Reediyo eyewange gye nnina nteze mu birango naye ate munnange abyeddira. Agitega Zaire naye mubeera omwoyo n'eddoboozi linaatumbula. Liba terinnaka ebyenda ne bireeta olwayo ate oluyimba olwo nduddo duyimba n'endongo eno kati batukubira nkubiri. Kati olwo omwaka ki olwo? Oluyimba luno nalufulumya mu mwaka 1983. 83. Oluyimba olwo wempuliriza oluyimba olwo lunzijukiza ennyumba emu gye nasulako enaakulabye mu zone 5. Ebisenge byali tebyatuuka. Kati nga eri emiryango waliwo abaana bawala baali basomerawo Makerere. Naye nga ndowooza baalina emikwano gyabwe abalenzi abajjanga. Kati embaga yonna yenyumya mu luyimba yenyumyako. Ekyamazima buli wempuliriza oluyimba olwo lunzizaawo. Kati nabali abaazimba zino gye tugenda okwetaawuluza abo ab'amadaala era nabo kwegamba oluyimba lulinamu ebifaananyi naawe wooli ng'osobola okutuula n'okola ki? N'onyumirwa. N'otandika okufumiitiriza. Sendongo eyani eyagikuyigiriza? Endongo eno ebiseera ebimu nagendanga okuwummulamu eka. Nina bannange be nali nabo mu ssomero ly'e Mulajje. Bandabanga nga nina katemba. Kati omu bamuyita Joseph Kiwanuka. Kati abeera kyeyagalira eno Masaka eyo Lakayi. Nampita jangu tubeereko naawe mu gurupu yaffe. Ne ŋŋenda bwe natuuka nababuuza mulina endongo? Baga tulina endongo wano. Konze muzifunako ddi? Olunaku lubeera lwakusatu. Konze kale akati nga ngumiikirizako nagenda lwa Mande. Yali Sande nga ngumiikiriza olunaku olwokusatu lwatuuka nga ŋŋenda okutuukawo gurupu ekuŋŋaanye bagitanga Mulajje Youth Club. Mulajje Youth Club. Youth Club. Mba ndi awo nga bajja n'endongo zino 3. Mbabuuza ani abatendeka endongo zino. Olwo nno nze mu mbeera zange nali bajjadde ebidongo naye nga bifu nga byonooneka. Akati mba ndi awo nga faaza ajja, faaza Mugambe. Bwe yajja n'asooka abeera n'omulala. Bantu nga 3 abo 4. Paka nange lwe nagikwatako ne mugamba faaza nange ndagiriramu. Naye siyinza kuwerabira kantu keyandagirira okusooka. Ke kali waako. Ke kano osooka kukwata nnamba emu n'okuba 3. Ezo waya zitekubanga zifaanana amaloboozi. Ne bw'osuna omulungi owulira nga naŋŋamba bumalaawo okwata nnamba 4. Nsawo wa kamera akatukwatire bulungi.
tuddeyo ku kalike osookera kano wotegerera nti nkyamu owulidde ng'efaanana eddoboozi bw'omalayo okwata wano namba 2 n'ennasi ng'eno yetuninga eno bw'omala enamba 2 n'okwata namba 2 waggulu wano n'okwata n'enamba 5 ziteeka okufaanana eddoboozi bw'omala ekyo n'ogenda ku namba 6 n'okwata n'ennamba 1 kale n'okuba namba 6 n'okuba 3 n'emu ng'amalowoozi gafaanana owulidde bwe yandagirira akantu ako nadda ogwokubiri naddayo omulundi ogwokubiri neŋŋamba faatha munnange endongo eno sisobola giyigira wano kubanga twanyuka okuwummula awo nze endongo nenyisigaza nga ndi ku kituuti awo ekya kereziya kyaki wabweru awo bakikola kyali kyakubeerako tanka y'amazzi naye ne batakimala ng'abantu batuulako awo nentuula nenkuba akantu ako kokka paka wali nagenda neŋŋamba faatha nsaba kunjazika ku ndongo eno kitawe yaani konze omusomesa Paulo Bulega omusomesa nti ndongo eno bw'onoogitwala eno edda onoogiza konze faatha njagiza naye wana akaseera kemmala siina na byenjiga bwe yakkiriza okumpa endongo bannange essanyu linafuna siirirabangako nga nziraka nga mbeera ku ndongo wiiki bwe yaggwako naddayo nejjita bwe nzirayo n'endongo ngamba faatha munnange nakubyemu oluyimba wayinza oluyimba nti tugenda onnyimbiremu tugenda mu nnyumba ye otutuuka eri mu nnyumba ye nasooka nenkuba munandaba nga nkuba nenyimbamu katono naga nti kakati sooka olinde waliwo abampise wabweru nina akantu kenjagala okumaliriza kakati kanzije onyimbiremu sigala ng'oyimba nantega akantu ke muli mu kabada ye omwaya ku mmeeza ye byesaamanya nga ntandika olimba nga nkuba olimba nga ndumala nga nduteeka wali ndowooza yalina awantu weyali era wenalumaliriza yaggulawo najja naga nti omaze nti ye maze omaze okuyimba nti ye kale kaneeteeketeeke nange nyongere okuwuliza naabanga yekwasakwasa ebirala ngenda okulira nga oluyimba lutandise neŋamba ogwo muzimu oguyimba nze ate nga nenjita yange wakuba luyimba kyosobola sikyalujjukira naddujjukira emyaka gyadda nzira gyenvudde wala nnyo ngolose kubanga gita nagikwata mu mwaka gwa 1966 nenfulumya oluyimba olwasooka mu 71 banga gwanvu nnyo naye nga bannange basegamwenge badaani mugula nga banyumira bunyumizi mbawulira be bansikiriza okuba endongo eno ate oli omuyimbi omusoga okyamujjukira omusoga Nyago Lozio Nyago mujjukira era oluyimba lwe lwansikiriza okukwata endongo eno kubanga omulenzi yakubanga endongo ku kyalo ewaffe oli omuteeso yakubanga olwo maama afumbye ekitobero osobola oddukubiramuko mu mulime okwiba mulime ffe tugaigale okw'omwaka kitobero sirijjukira bulungi olwo ye Same Kasule n'alwozaamu yalwozaamu naye nga lwoli Lozio Nyago nakuba maama afumbye ekitobero ekyebuganda era abasinga nga bamanyi nti lwa mugenzi Same Kasule. Same Kasule teyali mu Africa naye afiiridde wano so afiiridde gundi Sweden. Kasule oli yafiire Sweden era gye bamuziika
eyaluddamu n'akola gundi oyo olwa gundi mama afumbye ekitobero. So mukadde wange bwotyo faaza akuteze endongo ogize recordings oluyimba lwagandi ogenda kuyimba nyiikira nnyo recordings oluyimba lwo olusooka nga tomanyi nakumanya nga faaza oba yali ali ludda wa nagenda ne munyunyako abanga nti ali Lwaga samusangayo ali wane obudde nakawuka Kasanje waliwo Paris eri awo eyo nasangayo yali bwana mukulu we waffe mu kiseera mwe nayigira endongo nga bamuyita Bonaventura Ssenkuuma oyo yenna nga akankana bw'ati nentoola ettaano nenzimuwa essanyu nga linzita okumala mu biseera ebyo faaza nga atubaagala nnyo. So bwotyo otambuza obulamu bwe wavaawo wazaako ki? Bwe navaawo anti twakola gurupu ey'akadongo kamu eyaleeta ekirowoozo yali Paulo Damulira obuzaale sibukuliro. Paulo Damulira yali akola omulimu gwa kutunda amafuta awo nga ku paaka enkadde ng'odda ku Saaya Queen kazi yavaawo kaakati munnange Paulo Damulira oyo neetaba naye waaliwo ebivulu bya leediyo Uganda nga buli mwaka kibeera ekivulu eki kimu nagenda nekyeetabamu emirundi eki kati omulundi ogwokubiri guno twasinkana ne Paulo Damulira nze nenkuba oluyimba olwange naye nakuba olulwe ne tusibagana mu bubonero era baatujjaawo ne batutwala Makerere University main hall eyo gye baatuweera buli muntu certificate ye olwo kasa nakola ebyo ne kantabe era omuntu eyasooka okuntwala e Nairobi yali Mr. Segamwenge kubanga bwe namuyimbiramu n'asanyuka nnyo n'agamba nti oluyimba lunze nja kutwala e Nairobi. Twasituka ne tulinnya wano emmotoka eyakamba baasi ne tuva e Kampala ku ssaawa 10 ne tutuuka e Nairobi ku ssaawa 2 ez'okunkya. Era nzijukira bulungi we twaggukira emmotoka we yatussa waaliwo n'ekyoto. Twaggukira ku kyoto ngo Nairobi annyogoga era yali mwabulemu okugwayo muzira naye Nairobi wabaawo ebiseera annyogoga ne tutandika okukalirira engalo kale twavaawo nga tugenda kampuni bagiyitanga Phonogram yali mu industry area nga tugenda tulipootinga nga tuvaayo. Yalina ettabi mu industry area ya Uganda oba industry area ye Kenya. Yes. Twayita mubuyisi mu Nairobi tugenda mu industry area mu kampuni ya Phonogram mwenkwatira oluyimba lwange olwasooka. Lwali luyimba ki? Baluyitanga Najjemba. Najjemba okyalujjukira oddukuba? Simanyi nga nsobola okulujjukira naye nga tilwali lukalubo nnyo bantu baluyimba nnyo ne mu jukebox lwavuga nnyo. Bannange mwena abooluganda abaatabaza ab'edda emizimu gy'obwajjajja bannange mbadaagira mbalabidde omukadde anzaala Filomera mujje mumperekere muntuuse eri mwana munnange gwe ndowooza omukwano kali ali Mbale kubanga woteeri za Uganda ze zimuwuba nja kulinnya Supesolo si ku lwa bbanda mu kkono jjinje ntuusa leeti ndidolodolodo ndolodolodo ndindididido
ndi dolodolodo dolodolodo ndindididido bw'obeera ne kasente n'olowooza omukwanira obeera bulungi kubaana ow'emmotoka bw'asala ennyingi bw'oba nazo otoola butoozi olwo n'ogidda mu mutto gw'emabega ne batwala nnende bannange ab'engonge nga nnyawo mubeera balungi nkwagala kubeera muyonjo sooka ontunuulira olabe nga bwe neeyagala kirabe nno bwe kyeyagala naye maama nga walungi wanoosukka Najjemba lwaki wafuna omulimu omubi ogukweka bagenda ne bakubuusa buli nnyonyi yendaba n'endowooza nti obaali omu olw'omutima ne gwewanikanga naye mu mwoyo mulimu nnyaba ekimpuuba dolodolodo dolodolodo ndindididido mubeera ne kasente n'olowooza ow'omukwanira obeera yewe Najjemba yoyo Najjemba 17 mugumu ate oluyimba lwali lumpi abantu tebamanyi lwaki ennyimba za Kadongo Kamu zaawanvuwa ekyo nali nabasomesaako lwakuba munaye kati ebintu ebitagasa oba ebitayongerako biweebwa ekyanya so muzeeyi okoze Najjemba ng'oluyimba lwo olwasooka olwo oli mu Uganda Picking Guitarist oba ng'ate olwo ng'ate tolina ekibiina twakikyusa kikyuka kitya muli kyakyuka erinnya bwe tugenda nga tukuba endongo ne bannange ba Paulo Damulira okay kubanga wali tubadde tunyumiza ng'otugambye nti Paulo Damulira baaleeta ekirowoozo ne bano ba Mzee Bernard Nsubuga ekyokola ekibiina kyamu yakireeta Paulo yes bali twayita bayite so Vision Bearers ne mutandiika Kadongo Kamu era olukuŋŋaano lwasooka lwali ku ssaawa ya Queen awo wali emiti egyakalitunsi ofiisi yammwe ofiisi yaffe eyasookera ddala olwo kati embeera y'okuyimba awo mwagiranga mutya okusobola okwebeeza baasookanga kuba gita eno nkalu nga teriiko masannyalaze naye twagendanga mu hoolo ezaabanga oluusi ku parish wabangawo parish hall ne wabawo ne community centers omwo mwe twayimbira nga gita eno bagiwulira naye lwakubanga ng'eri egi era erinnya lya Kadongo Kamu balitutuumira Kasanje twali tumaze okukolawo abantu ne banyumirwa ne tuddayo nga wayiseewo omwaka abantu bwe baatulabanga abagenda bagamba bannabwe nti abayimbi aba Kadongo Kamu bakomyewo ko munnaffe Paulo Damulira yali musomesa n'agamba oluyimba lwa Picking Guitarist manya erinnya tulikyuse abantu batutuumye Kadongo Kamu muwuliranga ekinyooma naye lijja kuba linnya lijja kutambula nnyo kofe nti ye Kadongo Kamu ne tugituuma Kadongo Kamu Culture Company tugenda tuwanisa ne mu gavumenti yes twagituuma Kadongo Kamu Culture Company olwo nga mukoze omukago ne gavumenti Minister of Culture eteeka ssente mu Kadongo Kamu ne bikwatagana era ffe okuba oluyimba lwo ne baluteeka ku rediyo okeera bukeezi genda kubanja twagenda ku rediyo eyo ne tubanja sente zaffe ne bazituwa nga luyimbyeko bwezi katono anti kati mpulira esaawa zino kyebalwanirira nti copyright yeeyo naye nga kati neweebuuza yalagawa kubanga mbadde njogera ne Tugunda ly'abakyala ne mbagamba copyright yaliwo yalagawa kati balina kunoonyereza we yalaga ddala
olw'okukitereeza. So muli mu gundi mu Kadongo Kamwandi Cultural Company. Olwo Kadongo Kamwandi Cultural Company mulina bayimbi nga ki? Abayimbi baali batono nnyo. Nze naleeta Joseph Kiwana. Wali omumanyi? Taata wa Michael Kinene. Wa Kinene. Mwengo Mugatike. Aha. Olwo yali tannabeera na Regina kulabako. Aha, oyo yamufuna luvannyuma. Ne tuleeta omuyimbi Fred Kabuye. Nambwere yakola ekyafaayo. Nambwere munayi. Lumu ku nnyimba ezisinga okunnyimira Owina Bingo. Oyo yali we Lusaka lwa Mmese. Naye nga yalina ekibiina kyabwe Ena Bingo. Golden biki? Golden Singers. Golden Singers Ena Bingo. Aha. Ne tumuleeta. Ne nkwatagana ne Dani Mugula. Awo eyasooka okukaluba ennyo yali Sebadduka. Ye teyagala nnyo kwetaba muffe nga ye alaba ali gundi ya waggulu nnyo. Ate ng'akolera mu Bank of Uganda. Tugamba tugira tumuleka. Ne tutandika ekibiina ekyaffe. Ne tugulayo ne amplifier. Buno obwabanga mu radio z'omu mmotoka. Cellphone gundi. Cellphone amplifier. Kaakati nze nayiyayiyanga. Nenzirira telefoni receiver. Gye nayisanga wano. Nenjisuula muno mu ndongo. Naye ng'okuba akadongo bwaya buna bubuganga oba obubaawo. Soko onyumize ku muzinda gundi twali tunyumya n'onyumiza ku microphone yasinga okunkwatako. Telefoni receiver gye nasuula muli nenkola waya ey'omuzindalo nga guno gwa radio. Yes. Era gwe twateekanga ku mumwa. Olwo kati microphone nga mugifuna mutya omuzindalo ogwo gufuuke microphone guyimirire. Anti omuzindalo gwo era microphone. Kati omuntu nga yakukwatira. Mukwaya. Kakati omuntu yakwatira nga bwati. Nakyo twakisomesa busomesa. Olaba bwenyimiridde. Yes sir. Nga ene speaker njikutte. Kati omuntu tomukwatira nga gwoli ku ludda lwe luno. Kuba omukono guyinza okukuluma. Wabula omukwatira wano omukono n'ogukwata wano bwoti. Atandika okuyimba. Gwe nobeera microphone stand. Naye n'abulira mu muzindaalo. Omuzindaalo gwa radio nga gubona wano. So bwe twatandika. Naye obudde obwo kati mwali mukoze omukago ne gavumenti. Yalinga ebawaayo kasente. Ate yatuwa ate. Teyatuwa ffe tweyigiranga sente twagenda twezimba mpola. Ate olaba okuteeka base gita ne solo mu bintu bino. Twatawaana nnyo. Omulala gwe badde neerabidde Sulaiman Mayanja. Naye ye yakubanga kasolo ako kowulya mu buli nnyimba. Ez'Entebbe. Kakati akagita ako kasolo twakagula Masaka. Era ne base gita twagigula Masaka. Twagenda okutabaalayo okukolerayo. Byonna twabigula tubigatta ne tutandika okukola practice bikubira muno. Okumikisinga. Okumikisinga. Yes sir. Kati yali kadongo kamu neefuuka budongo busatu. Neefuuka budongo busatu. Naye neesigalayo ku kadongo kamu. Erinnya lyasigala. Erinnya lyo lyasigalawo. Naye ebirala ne bijja ne bitandika okubeera nga bigira. So mu myaka egyo mwatuuka Obote nga avuddeko mujjaganya olw'okuvaawo kwa Obote mujja muyimba ennyimba. Okuvaawo kwa Obote wanu okwo kwe kwantwala okubeera mu Uganda Top Stars. Nenva mu bannange bano neneetaba ne Sonko nga tuli mu Uganda Top Stars. Mumbuya General Quarters Band. Olwo tennabaawo. Twali mu gurupu yaffe Uganda Top Stars nga tukoleramu Sheraton. Yatujjayo yali Amini. Yatumya abantu ne bajja batulumba mu Sheraton nga baga nti waliwo abayimbi wano wali wano gundi ne gundi. Sheraton negamba nti abaayo bamanager ne baga nti abo tetubamanyi wano. Paka lwe baabuuza
gye tukolera practice White Nile ekibuye gye batusanga ne batugamba mukulu abeetaaga wemuti ne wemuti ebombo ku lunaku gundi ne basindika emmotoka nejja kyokka bannaffe ne beekunya tukwenda okutuuka ebombo nga tewali muntu n'omu era tebaakoowa ne baddamu ne batuma mulundi omulala kwolwo twagenda bantu nga 8 ne tugenda e Kabaale era twakubira mu White Horse Inn etuva e Kabaale ne tugenda e Kisolo wano ng'olusozi lwa Muhabura luli wano mu kisaawe ekyo otwakubira awo. Anyway, muzeeyi olw'obufunda bw'obudde nsaba programu eno tutemereko wano mu maaso awo tujja kujja ne muzeeyi Kakumirizi atwalibwa e Luzira akwatibwa atya. Okay. Mu byo ebirala omulabi byalina okusuubira muzeeyi Kakumirizi ava e Luzira atandika Entebbe Gita Singers ava atya mu Entebbe Gita Singers akole Bona International. Muzeeyi Matia Kakumirizi atandika bayimbi ki be yakwatako mu kisaawe kino ekya Kadongo Kamu. Tulina olugendo olw'Ebulaaya. Olw'Ebulaaya olwo nalutandika sinagenda ate mu magye. Ensi ezimu ze wagendamu nyingi nzirina. Ezimu ku bivulu byammwe bye mwakola e Bulaaya. Ebyo byonna tugenda kubanga tubitunuulira mu kitundu kyaffe ekiddako. Then mulijja kubeeramu era n'okusuna endongo. Mu bimu ku nnyimba zensinga okwegomba mulimu oluyimba bye nalaba e Bulaaya. Then n'oluyimba Time. Nalwo naluyiza ku kyalo kye bayita Almeningen mu Switzerland. Nayiyiza oluyimba olwo. Olwo lwe lumu ku luyimba lwo lwensinga okunyumirwa kubanga endongo gye wakuba lulungi nnyo. So tujja kufiisa obudde ate tukomewo tunyumye na biki lwaki Kadongo Kamu ono tumulaba bwe tuti saakulabyeyo ne ku Serena oba oliawo kwolwo olwogendo tugamba lwaki tewabaddeyo ku Serena. Nja kubabuulira kwolwo kubanga nali neesunga okulaba omusajja eyagira mu luyimba lwa Mpawo Atalemererwa kyokka Ssebattaggwe naye nasinga kulabikira mu lwa Ssanyu naye mu luno tojja kunkuula Manyiira balala. Naye nze ate kano mu luyimba lwa Mpawo Atalemererwa kyokka Ssebattaggwe kanyumira nnyo era ekyamazima nategeera nti toli wakubaayo ku Serena endaba nga omutima gumenyese. Nawe twagenda? Saagenda. Nga walaba. Simanyi byakikitanya. Oli mutuufu. So muzeeyi tukubireyo akayimba akasemba tuggalewo ogondi y'olwaleero. Akasemba kandabe kayimba kikemba nkuba abeewaffe. Abeewaffe nze omukeeze nga mwebase nnyo ensibukoyo obwavu tulo twakunkya buno obukedde akyali mutulo nze nkunenya nnyo onookola otya ensinga egende ku akawenge tuyiyayiya oli omuweebase ofuluta ku nkya bw'ofunayo 10 n'obanga omugadde alina loole mukazi w'omukulu yalaba togenda nakuvaako kati ali mu nju ye negguledi ye tokyagisanga odde olimba mbu omukyala yannema asusse ejjoogo kanjira mbeererawo saaba kumanyi bakongoola buli omu bw'akola ng'alaga munne eyasse kiyombekedde lye erisigadde okuyitibwanga basajja bannange mwebale nnyo kufuna endowooza
lino ebbuba essikire eryali liganye ensi eno okuvaawo okuva lemwakkiriza abakazi nabo bapakaseeko tekyali yaswaza mpozi bbaawe nga wamuba nnyo neewuunya juuzi twali kuttu eyeeyo mu byalo nga buli wentunula abakazi abamyuse be bavaayo nasooka nempakana nti oba oliawo bano basuubuzi bakyala ba mu Kampala ekibatutte kusuubula nva bambala bannange naawe n'olaba nti ensi ekyuka bw'ebeera embaga buli bw'odda n'olaba ebimyaso engoye z'ebbeeyi be bazimanya buli lwe zijja banjogeza ebigambo byensirikidde nga nti maaya nali ntamiddwayo ekyentambaala ze mwesibyanga ng'oli alunyanyuula n'aluzinga n'olaba omuyondo kati mwakyusaamu bwekirwa kikalubya okiweweeza n'ogikuba sita kiweweesi bobeera wa mulembe olaba neekadeya kabyammange ngali mbufumbo kati tokyagiraba mwesiibira mu zina ezikyala mukole bannange mwetuuseeko buli gye muyoya abaami ba leero balina ebibasumbuwa lutoto la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  bimuli bya mmeeza bwe munyirira tuba mirembe la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  ne bwe mbasiganze bwe nkulabako nfuna emirembe eno ensi bwekyuka n'olemerako ekkuba akalipo bwekuleka ebigere wejjuukiriza tokyagisanga nze owange wange lumu yajja nangera mbwabo obuzibu n'asasula fiizi ezaali zinnemye ettaamu ennamba okuvaako olwo nze neefubako mmukeeza ku nkya ti maama zuukuka tugende tukole kyayi nfumba ne bwali bwa mwana wuwe bwazaala enkya nga yalwadde layini y'emulago nze ngibeerako sikyagayaala musajja munnanga kyalya ku nkoko gibaboobeza nga sigga ogiguze weesunanga kugwo mu kisanyu wakwana wa bbeeyi naawe sokona nsimba ku manno obutaba nga bali abaseegera okukola eŋŋambo mu kifo ky'okubuuza bannaabwe ensimbi gye bazijja batandika bage okuva ku mutwe paka ku ngatto ne bwaliba omunene okwenkana enjovu amunyoomerera n'abigula kabina okutali nnyamambwa mukangaagwe saagala ove wano ogenda otikkira omwami ensaamu nti kakumiriza ŋŋambye okugenda nkola ennedda olimba okukola kw'omukazi tekumalaawo kiriibwa kya bba enjogera embi eyo kyekiba miso oluusa ebintu mu kifo ky'oku Okay, kale bakadde bange bwetutyo bwetulabise leero ne mukadde wange muzeeyi Matiya Kakumirizi oluyimba okukula zaabu bangi mulwetaaga kubanga era ffena gye tulaga naye ku mulundi ogujja tugenda kutandikira mu kayimba ako maybe kye tuyinza okugira okumusaba waba asobola okatuwaamu akapera n'akatukubiramu tekirina buzibu tulitandikira okwo okukula zaabu n'otuwaamu akapera okukula zaabu kuwaamu akapera si lwe luyimba ezimu ku zosembezaayo yes buli lwenfu nyimbirawo nkuba endongo buli lwenfuna essanyu nkaaba bukaabi ebiyengeyenge mu nnyambire mujja buli lwenfuna essanyu nkaaba bukaabi ebiyengeyenge mu nnyambire mujja guno omulembe ogw'amagezi amangi anaagutegeera asooke Katonda naye Mukama ndikuwa kibwe ndi wano nze omuddu wa tasaana kuba kumpi
ebizibu mumpisizza nga bingi nnyo ekitiibwa kidde gy'oli kikusaana laba mbadde nkyatendereza ebyo kale mu byobulamu waŋŋenda wala nnyo sizze kuleeta bya gavumenti ezizze zibaawo eneyisa yaffe entankudde abangi bansaba mpabula eggwanga ensi ejagaladde teyinaayamba kyekinsunya akadongo n'endaliira okukula zaabu nze nnina ebiwoma mwenneeyo mbasaba mumpulire duteekewo omukwano omwesimbu oba ndi munyolo oba ndi mutoolo kambeera omusogo oba ndi muganda tuteekewo omukwano omwesimbu nyaffe ali omu Uganda yattu ekyo bannange omuzadde ndeese ekirimu eggumba abalala abazina gunteese nga waliwo abalina embeera embi ekyo bannange omuzadde ndeese ekirimu eggumba abalala abazina gunteese nga waliwo abalina embeera embi ndi muzira nnyonyi omusawo w'ente Matiya Kakumiriza atali wavaako eneyise tukwata n'ennaku etuuse fe abaaliko omugwataaneeyo obugunyufu obwo baabutusiiga entendeke yaffe yali ya mitima egyagaliza abakirabo tubeebaza okubeera nti bwe basuubiza batuukiriza ate balina poloti kuvira ddala ku mufuna mpola kuvira ddala ku $1,200,000 okutuukira ddala ku sente zoyinza okulowoozaako ate balina n'essomero Piers Primary School ate balina n'ekirabo Soccer Academy kakati mu mbeera eyo yonna beekwate mu batwalira abaana Piers Primary School esangibwawo Buwambo mu kibuga awo wakati oba otwala omwana agenda asome ku nsimbi ate yatugambye nti balina ne basare balina basare okutandikira ddala ku $10,000 okutuukira ddala ku nsimbi zoyinza okulowoozaako bannaffe ba Piers Primary School kale twekwata kirabo mu buli nsonga asobole okukulaakulanya olulimi lwa